Ziweze ennaku ana bukyanga Sadiki Ntale afiirwa mukyala we Shakira Nagayi nga wakayita ennaku 3 nga mwanjudde mbakadde b'enswanjere Mugomba mu mwezi ogw'omusanvu mu mwaka guno. Kati Ntale ategeseddwayo omugenzi n'alangirira nti kati wa ddembe okufuna haki endala. Bafa obusera mbu tugamba olumaliza eddwayo omukyala noonya omuntu oyo gw'olyagadde ku mutima. Kyokka ataddewo obukwakulizo ku bakazi abanadda mu bigere by'omugenzi okulabirira obulungi abaana be nga tabamma mmere wadde okubakuba engolo, era ng'abaana bano kuliko omwaka ogumu n'ekitundu Nagayi gwe yaleka. Papa gyali nti ali willing, nze nyina ekintu kimu era ne mukazi wange kiyandyako kiri ekintu kimu, nnyaniriza buli kimu, ndi mwetegefu mu buli kimu. Ebisanizo ekyasinze okuba ekyamaanyi naye keya mwana kuba lyessanyu lyange bw'abamwagadde ekimanyi ng'akola ki anjagala. Luweebadde mukulu bya Sseere Lukaya Ntale gy'abeera nga yeetabiddwako abatuuze abatonotono ssaako bannaddiini abasabidde omugenzi era oluvannyuma bawunyiza ku gwa ddyo. Sheikh Muniru Sebagala atwala omuzikiti gwa Mariam Lukaya ayogedde ku dduwa eteekeddwa okukumya Ntale. Twagala okukuutira mutabani waffe okubeera omunyeevu ebbanga lyonna anyereke Katonda, ate era n'okumutegeeza nti ensi gye tuwangaaliramu Katonda bwe yali agiteekateeka yagikola n'agikola nga teri ku museeto gwokka, erina obusozi, erina obuserengeto. Ye Sheikh Muhammad Ruto, Sheikh Hafiz Luswata n'abalala bavumiridde ebikolwa eby'ettima ebifumbekedde mu bantu ensangi zino ne babakuutira okwongera okusembeza Katonda. Kiba kintu kyonna ky'osuubira okukola munno oba ekintu kya munno, wallahi azimu manya nti nno amagoba gagenda kuddira mu ggwe. Omuntu bw'atasaala eswala nemuyitako mutaamida ng'agenderedde, swahihu mulamu, si mulwadde nti oba obulwadde bwamuwisizza eswala neeyitawo, agenda kwokyebwa omuliro gwa byeya 8. Kansala Nuhu Sulaiman Kisaka ajiikirira omuluka gwa Kaliro Seero ku Town Council akulembeddemu enteekateeka za dduwa yeebazizza bonna abayimiridde nabo mu nsonga eno okuli ne Sofia Namutebi amanyiddwa nga Amafiina, pulezidenti w'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga, ng'ono yawantala ppikipiki okunoonya ssente alabire bamulekwa. Amafiina twagala kwebaza okulaba nti okyusizza obulamu bwa Sadiki. Sara Namutebi jjajja wa Ntale ayogedde ng'ejazaamu budamu. Tekisoose ku ggwe ate Mukama kyagera toyinza dda nti ekyo oba okikoze eki, era Mukama yakigera bugezi nga kalenda yamujja wange etuuse. Ntale agumizza nazaala we Rest Nambirige atasobodde kubeera mu dduwa olw'okuba ng'abadde yakafiirwa omutabani Yusuf Kikoyo, mukulu wa Nagayi nti naye yafudde obulwadde obutategerekese. Mungu amugumye olw'ensonga mukoddomi wange naye yatugenzeeko, mukazi wange kwabadde adda bonna bagenze babiri tannabakukakana mutema oli yakamuziika wiiki 3 nono mu wiiki ey'okuna tugenda mu dduwa naye Mungu mwamukoze eki mwamutwalidde. John Bosco Seru yakusakidde eggulu lino ku Lwabugedde TV. Bakubiriza buli muntu taggulukuka omutima.